Faluku Kaziwe yafuna ebizimba bino nga wa myaka 8 nga we twogerera alina emyaka 17. Obuzibu bwava ku butulututtu nga buno nno bwe bwavaamu ebizimba. Sandika namusiiwa katugamba taata bere lino nga linsiiwa. Emboozi eno twagikulagako mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde era abalabi ba Spark TV bamudduukirira nga ze zimu ku ezo ezaakozesebwa okumulongoosa omulundi ogwasooka. Ab'omukutu gwa Spark mwenna mwebale nnyo omulimu gwe mwankolera. Amazima Mukama w'amaanyi. Omwana alina w'atuuse kubanga obuzibu obwali businga okuba obw'amaanyi. Amazima abasawo baabukendeeza baabuggyako. Taata w'omwana ono Robert Mbabali atubuulidde nti abasawo mu ddwaliro e Mulago baabategeeza nga bwe balina okuddayo mu ddwaliro ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu kyokka olw'ebbula ly'ensimbi ne balemererwa nga kati tebamanyi wa kutandikira. Abawuliriza omwana yali wakuddayo 28 ogwokubiri naye obuzibu bwe bwava obutaddayo zaali ssente sirina wadde 10 kisobola kuzzaayo mwana ono kyokka singa taddayo obwadde bugenda kuddamu. Mbabali atubuulidde nti wakati ng'ayaayaana okujjanjaba omwana we ate yafuna ekizibu ky'ennyumba ye okukwata omuliro n'esaanawo nga kati mu kiseera kino mukwano gwe e Bulongo ye yamubuddamya. N'aggyibwako ennyumba n'omwana ono yali aggiiriddemu Mukama Katonda yazabibye. Mbabali agamba nti yali yeewola ssente mu bbanka nga kati n'ebyasigalawo bbanka eri mu kumugobaganya. Kyalina kintu na kimu kye nnina abooluganda. Ettaka nalitunda olw'omwana. Byonna mayumba bibanja nabitunda. Luli nasaba obuyambi olw'essente ze baali bansaba ne mukola ekisoboka ne zitamala. Ne ntunda ebyange byonna ate nga nali nabisinga mu bbanka. Era banka saawa eno zingobaganya. Nze nga ssentebe w'ekitundu kino ntuufu binsusseeko kuba mubeereddewo nnyo nnyo buli kimu kye yatunda nga nze musayiningira ng'era batuuka n'okugezaako okunnenya bati lwaki omusayiningidde eno nga banka zimubanja eno alina okujjanjaba omwana nengezaako okumusayiningira. Kazibu asinzidde wano n'akubira abazira kisa omulanga okwongera okumukwasizaako asobole ate okujjanjabibwa. Ebaza mwenna kama abaddizeeyo ekiseera kino nga nkyalina obulwadde era obumungu obwo kumwalabako ansaba muddemu munkwaseeko era nga mwalimu akola biseera biri sobole okuddayo kunzijanjaba era kino obulumi kino ekizimbe ekyasigalawo kulabika nga nakyo kivaawo ndabika okuddayo ku ssomero. Mbeegayiridde buli muzadde yenna gy'ali bannayuganda mbasaba buyambi. Kye mwakola temuggyako mukono. Temukyuka mutima. Mukama abanyweze kye mwankolera n'abaali bataakiwulira kino kyendi ne kye nali naye kati mukiwulirize nammwe kibayingire mu mutima. Gerard Kayinga ssentebe w'ekyalo Bulongo agassa eddoboozi lye ku ky'okuyambako Mbabali omwana we asobola okuddamu okulongoosebwa. Naye nammwe abandaba essaawa eno mutuyambe omwami ono afune obuyambi azzeeyo omwana mu ddwaliro afune n'ow'okusula asobole n'okutwala famire yiino nnene abaana batudde tebasoma bali wano batudde tebasoma ne muyambi bannayuganda mwenna buli alina omutima omuyambi mwebale nnyo. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.